Tali muntu ayagala bulwadde naye akusaidiemu nja kunenyamuko MC Katsi kubanga ebiseera ebisinga ffenna tuba tumanyi status zaffe bw'oba kimanyi oli mulwadde lwaki obogena maaso n'okubanga weebaka n'omuntu nga tokozesezza protection kati oyo yasobola okubanga avaayo mukyalo oyo naye bameka batasobodde kuvaayo era bali bakanfectinga abantu bameka so ndowoozaako nti Katsi gumusinzeemuko nti yesi avuddeyo naye agwamusinga nze ngumusaliranga nze omuntu nawakade si kirungi salira muntu musango naye bw'oba okimanyi nti olina siriimu oba okitegeera ky'oba olina okubanga okola kwekuuma n'okuuma abasigadde naye bw'ovaayo n'obanga ate weebaka n'omuntu nga toyambadde ate n'avaayo n'ayogera n'ogala nti alina bwezi kansa naye ng'ate gwe olwedde okimanyi ekituufu kyeyakola tekyali kirungi era ndowoozaako nti kibeere kyakuyiga eri bonna abalina obulwadde kubanga oyinza okuba wabufuna nga teweeyagalidde era tekitegeeza kusiiga balala obanga okimanyi nti olina obulwadde ekyo kyo kibeere kyakuyiga naddala eri abalina obulwadde nti bw'oba olina obulwadde ng'okimanyi kubanga omuntu omu osiiga omuntu omu agenda siga abantu nga 10 okitegeera so Katsi ku nsonga zeyayogedde ndaba bingi bitambula naye tonenya abantu gukusalira kubanga wamanya nti olina obulwadde n'otagenda mu maaso nakubeera ng'okozesa protection ng'ogenda osiiga ki abasigadde ebyo bye byange omwana ono talina banganda lwaki ali mu mbeera bwe talina ba mikwano omanyi ebiseera ebisinga omuntu bwafuna infection yaddala HIV abantu batera okuba nga bamweisorating oba okubanga bamwejjako ekyo kibeerawo naye ate kiba kibi nnyo kubanga ffenna buli omu osobola ofuna obulwadde osobola obufunira mu kintu kyonna kyonna newakubadde nga teweegase na muntu naye nga abantu munanga abasinga kasabala banga olina obulwadde bava ne babeera nga ate bakudduka bava ne bakudduka ekyo kyo tekyewuunyisa wano mu Uganda. Okay, so Faith omuwabubaka ki era yambiddwa atya mu mbeera eno? Faith wekiba kisobose bw'abanga afunye treatment ndowoozaako nti yeetaaga counseling okubeera nga bamukansolinga bw'aba afunye treatment asigale nga atagikozesa kubanga abantu bangi balina obulwadde naye kasoobera nga esookera ddala butalowooza nnyo ekyokubiri kubeera nga ate okozesa treatment yo nga bw'olagiddwa n'okusigala nga weekuuma kuba n'oba omira eddagala naye ng'era still teweekuumye era kisobola okuba nga kikuaffectinga. Okay, oza wandisanye okuba weeteeka eri abantu abasiiga bannaabwe mu bugenderevu? Ndowoozaako nti etteeka eryo liba lyetaagisa kubanga bw'okitegeera nti infact sinateeka wabula ndowoozaako nti kibeere kyabuwaze buli omu okubeera nga akakibwa okumanya status yo weeri okubeera nga bakukebera n'omanya kuba buli omuntu we bamukebera n'amanya kijja kuba nga kitaasaako okusiiga abalala kuba abantu abamu tebaagala kubakebera. Naye ndowooza Faith yayagala Katsi nga yamala okulangirira okusinziira ku statement ya fulma mu kusooka naye ate era still oba okusalira Katsi kuba ebiseera ebisinga ffe abakazi tetubeera n'amaanyi oba tetubeera nakusalawo mu kiseera ekyo kibeera musajja ensonga lwaki nkugambye nti kidde eri Katsi nti bw'abanga yamanya nti alina obulwadde lwaki teyakozesa protection awo ekibuuzo bwe kikola ki wekijjira naye nga si kirungi MC Katsi of course omusonyiwa kuba teri muntu asasobya naye twebuuza bameka beyasiga obulwadde era bameka bali mu kusiiga obulwadde essaawa zino kyekisinga obukulu n'okubeera nga essaawa zino lwaki avuddeyo ng'omukyalo yali mu mbeera eyo lwaki teyavaayo before lwaki alinda bimala tuuka ku social media lwaki abalinda bimala tuuka ku social media kyekikulaga nti oba yakikola agenderedde oyinza n'okulowooza nti yakikola agenderedde kubanga olalongo yali akimanyi nti yeebaka n'omukyalo nga takozeseza protection lwaki essaawa zino avaayo ng'omukyalo ali mu mbeera eyo gye ndowooza nti kiyinza n'okubeera ekizibu okubeera nga aterera kubanga n'eddagala lino teryagala nnyo okubeera nga obadde bubi oba okitegeera kubanga blood cells zo ziba zinafuye kati okudda engulu asobola okudda engulu asobola obutadda ngulu. Tuyanziza nnyo.